Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbi obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Kale kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga atotulaba nenkwebaza okubeera nga atosubscribe nze n'olunaku olwaleero mulira okubanga ate mutwegasseeko ate nammwe abafuna notification zaffe ne mujja ne mutulaba. Thank you so much. Ni nice mawano ate tugenda patunyumyamu naye njagala kubanga ate nkutegeezaako banaffe aba Solange women syrup eno genda obeere nga ate ogyefunira abakyala bw'oba oli mu red days zo naye ng'ofunamu pain Solange yajja kubanga ate akuyambako bakutegeeza nti no mu drug shops ne supermarkets mwali ne mu pharmacies osobola mumusangayo. Abali bweru w'eggwanga genda mu bifo products z'Abannayuganda baba balina amaduuka agalina products eziva e Uganda ojjabba omufuna ate osobola n'okutuma omuntu n'amukuleetera. Ate wano mu abali e Uganda tulinamu ekintu kiri extra ze pad zino ate nga zirina ne pant liners tukuzikuwa ku bwereere kubanga bbeeyi ya Solange akyali nga bwe yali naye ate ne tukuteeramuko n'ebintu ebyo. So yonna gy'oli weegulire Solange okusobola okuba nga ate weewonya obulumi ate era kuna Solange okusobola okuba nga ate oyongera okunywera ate oyite mu nnaku ezo nga toli inconvenienced mu ngeri emu oba endala. Banaye Metandikira Bongo ina foundation mumumanyi tiranyoza nnyo akalango ke wano mumuyambeko mu contributingire kali mu kuzimbira baana abo bayambako bajja ku street first of all okubayigiriza emirimu egy'enjawulo but still ate era n'okubafunira kati wabateeka buli abadde alina ekifo naye ng'apangisa bupangisa. So bali mu kuzimba nnyumba nga wala mu vidiyo eyo naye ali mu finishing. So anything ky'omuyambako ku nnamba ezo eza akawunti kisobola okumugattirako ekintu kinene nnyo. So tugende mu maaso. Kale Truth Media Academy weebali nnyo bagenda ddala mu maaso okutegeeza gwe omuzadde alina omwana nga atudde waka bakutegeeza nti omwana tumuleka kutuula waka ayinza okuba kituufu yasoma alina omulimu gwe yasoma naye nga bikyaganya okutambula. Truth Media Academy bajja kuyamba okusobola kubanga ate omwana oba musomesa ebintu ebirina emirimu egitambulirawo. Truth Media Academy bakutegeeza nti nno bakusomesa ebintu bino byetukola. If wano tulina akola ebifaananyi ebyolaba ebitambula ku screen tulina akwata ekifaananyi kya kamera kakati Truth Media Academy ajja kuyamba okuyigiriza ebyo byonna bikola oti ekifaananyi kikuba otya nga kiri kiryanga ekyange bwe kiri yo ekifaananyi kyesika kiti ate ebigambo ne bijja editing byonna tujja bayigiriza video animation tujja bayigiriza graphics tujja bayigiriza n'ebintu birala bingi ennyo. Mu myezi 3 n'emyezi 6 omwana aba ayize ate abasobola okwetandikirawo omulimu. Tetusomesa mwana kugenda kunoonya mirimu tusomesa omwana okwetandikirawo emirimu n'abamu ne kasente. Isi mugambo otya? Mugambo otya ssebo? Ndi bigenda bitya? Ndaba bya kalulu. Akalulu akakamyufu Akamyufu k'NRM kafuuse ekizibu mu ggwanga lyonna. Ale katya twalabyeko ekyabadde kabalagala abavubuka annaye ne waliwo ekintu esaati zino eza yero zigabwa
abantu okulaga obuwagizi eri President Museveni ekitali kibi naye zirina amaanyi gezigaba naddala nga zituuse mu mikono emikyamu kyendowooza nti kyetaaga okunogerwa eddagala nga bukyali bavubuka be bamu bazambala nga bava okunominating okuleeta omulamuzi w'eggwanga bwe yali azze okugyayo empapula ne bavaayo ne bakuba abantu ne bababba kati bavubuka be bamu awo nno ensambya bagobe ekabalagala abatuuze beerwanyeeko bwerwanyi ne bagamba bannaye tetugenda kubbibwa nga tulaba ne beerwanako. Era nze nsaba abatuuze bakole ng'abeekabalagala lwakuba banyiizizza wadde waagala batteyo abantu nga bana. Ekyokutta si kirungi. Anti kati abaana tunaabakola ki? Abaana bagufudde mulimu. Ekyo ekyokubba si kirungi bambi. Ate oba ne t-shirt z'NRM mbadde ngamba oba bazikumye ozigabira obwereere oba bazitunde nga $220. Budget weeri naye abazigaba be bazigabira. Nno nakyo kizibuumuko kubanga otugamba nti batandika okususula mwe baziwa ekigendero ky'esatiki tekijja kuvaayo. Nze mbadde nga bazitunde t-shirt egula $225. Anti ejja bbulaka agigula. Nga babeererawo. Ne kati bi t-shirt ebyo nze ne bwe nkisanga nti kya era juzi nadde ntambula ne mbasanga babiri naddusa emisinde. Sikulimba nkubuulira amazima. Bw'osanga yambadde essaati ya NRM misinde ossaako njabala ki ekikuddusa nti mmanyi nti gabbi gatemu era nze kati ng'oyagala okunzirusa emisinde kusanga muntu ng'ayambadde mu t-shirt okugyawo ng'asanze mukadde nga mwesobolera. Abakadde todduka naye waba muvubuka maama we misinde sikyazanye muntu yambadde t-shirt ya yero tofa emisinde nga essaati ya yero yatunzi mu ggwanga muno. Nange njakkanya emisinde era nkubiriza bannayuganda buli wolaba omuntu ng'ali mu t-shirt ya yero misinde dduka n'endulu teekako. Waliwo obuntu obunyumira ku TikTok. Abaana ba TikTok bagala ne basaaka abantu bayinza okusaaka ompuuga bano omutemu wuuyo kati ne t-shirt ya yero buli woogiraba bane ku bendulu bano omutemu wuuyo ne t-shirt ya yero efuuse ekizibu mu ggwanga. Ebintu bitabuse buli wenjiraba misinde isimu dduka nti omutemu wuuyo. Sikyazanyisa t-shirt ya yero yafuuse ekizibu. Naye anti si bonna but of course kirimu ekikyamu. Now njala tutunuleko generally nga gwe Isma ng'omulabi toli muwagizi. Ewammwe ne Rubaga musajja wamwe yakomyewo. Singi. Si musajja tumanyiganye ne si musajja. Singi yakomyewo. Yawangu kadi yagiwangudde. Ekisooka turn-up y'abalonzi mu Kampala yabadde wansi bulala. Anti awo nakikolaga nti abantu bakoye ekintu. Babakase, babakanze, bagabye ssente. Buli olaba nga abantu bakase, bagabye ssente, babatiisizza abantu ne bagaana. Abantu beebaza nnyo. Era byebize bibeera ne ku mikolo gya mpuuga. Abantu beetamiddwa, abantu benyiiddwa. Nze nasibye entambula kibuga kyonna. Ng'onoonyaki? Nga njagala kulaba turn-up. Uhuru n'oli mukwano gwange neyeekwasizza Uhuru Salim nti anti emeeya lwabadde lunaku lwakola ne bwe lwalibadde lwa Sande ate olwo Sande baali bulidde ddala. Ne ku Sande tebaalijjidde ddala era gavumenti ayabaga nti muteeke okunaku ate yabayamba nnyo. Omuntu yeekooyedde, omuntu ali mu kyakyasaba ng'omuzungirako ebyo. Omuntu olwo Sande lwawo mulamu ng'omugyamu obulirimu ebyo by'ekisirusiru. Awo nakiraga kati ate kyayonze ne kitulaga babadde bagamba nti baawangula mu bavubuka mwawangula wangu mukyamwe bonna abantu baabazize. Ate mu bavubuka twabalaba nga bangi. Anti abavubuka era ssente zaalimu okukangakanga n'okutiisatiisa.
ne mwawangulawa nga mukyamu kyonna ekyajjeno abantu baaganye. Abavubuka we babanga baaliwo mu kalulu waki wano tebazze kyogezaako kugamba gwe nga isima. Kati kyaswazizza abo aba movement mwe kye bakola ku ky'abavubuka baleeta register eza movement yellow book nga gwe basoma yagenda ku line. Kati register ya yellow book oyinza okusangamu omwana wa Nuupu. Olumagamba n'abannuupu bayingizaamu ababo okugenda okusobola okulonda bakandidate abanafu naye mu ngeri gyekirabamu kizibu okusangamu wano. Kati kiki kye baaga nti bawangudde Nuupu nga register mwaleeta za NRM. Ndowoozayo ndowooza yange nakirabako sina ndowooza yange nakirabako kubanga era nazunga amazzi mpa ku mazzi gange nga nyoonya analysis nazunga ninga buli woosanga register olaba ya NRM. So gwe ndabayo ey'ebintu we muba mugamba mwawangula akalulu k'abavubuka ng'abavubuka abo abajja ne babalonda baali beena lwaki Kampala tulaba ku Nakivubbulo nga tewali bantu lwaki tulaba Nakasero nga wakalu. Okay, point noted. Kauka kyova nti NRM ejja kutuuka okuswaledde ne mukati mwagambye mwawangudde era omukulembeze ne yeebaza abavubuka n'abakoze. Kati oba mwawangudde lwaki taanaapu mu ggwanga yonna zaaganye kuba nze nasoose kutambulira mu Lubaga North. Ndowooza kiri ku Lubaga North oba bazize lwakuba muyindi. Ine muyindi wagaludde naye. Naye mulimu se babagaana. Nga bagamba mu muyindi tajja tukulembera. Ate bambi Katongole oli wange n'ebirevu bijjeeko. Sala Shaulini. Lwaki? Bomita Chikapa. Alonzi basi. Obwedde bwotoka Chikapa kiikyo. Engeri omuntu gwa Katongole gwakolamu Chikapa. Bambi bamuyita Chikapa. Bani awogera ebyekisa. Feze tujja kulonda Chikapa. Tujja kulonda Chikapa. Bani Chikapa kikomyewo. Naye bakakatamu kawo sebe ebiri kitundu Kasibante nga tannakwatamu. Yakwatamu. Yakwatamu nenze sebo. Actually, ekyo abaana balina debate gye baleeta. Nga bagamba abaali bawakanya Lubongo yo okujja mu Kampala Central nga tebanavayo kuwakanya Singi kujja Lubaga. Anti kyova olaba bye tugamba era tubuuza n'emmere Bakasibante gye balya. Mumubadde mugamba nti Lubongo yatajja mu Kampala Central. Kati musirise ku Singi. Kasibante ogenda ogoba embizzi ye agirya nnyo n'emwiti anti muli wa mbizzi yonna emugezezza n'ebitama. Nane suli alina amatama nti alya mbizzi. Gwe omanyi Kasibante embizzi gy'alya okuggyako yazira omuntu ogu Kayibanda ne Sona Ben be baagana ogejja ebitama naye embizzi erina beezira. Neeremerwa neegamba bannaye mukulu sina kye nja kukukolako. Sona Ben embizzi yamugaana ne Kayibanda temukyusa. Embizzi n'ebiweke bino ebiweke bya sirimu bibaako omuntu gwe bigezza n'ayimbulukuka n'agejja ebitama naye wako nabwe gwe bizira nebiremererwa bisebo nebiremererwa nebigadde tugezza ebitama tuyimbulwa ne gwoganye walema. Kati n'embizzi yalemwa Sona Ben ne gundi ne Kayibanda nekyekoze Kasibante. Kati bulijjo mbadde mugamba nti Nuupu etuleetedde Lubongoya mu kibuga wakati mu kibuga kya Buganda. Kati ate kino ekibuga kya Masiro ku muyindi nga temunakuvaayo. Ne gundi ne di yaleese omuwala D oba ADF? ADF. Owaaye. Ne candidate wa DF owe azze okwesimba ku gundi. Kwani? Singi omuwaayiriza. Oyo. Azze okwesimba. Ne Singi gwe tomulaba. Nedda tolabira daki.
Mama omwana wa kamera weebale nnyo. Leetawo ne kikkapa. Nedda aleetawo ne kikkapa. Sebo togeza. Nedda Saimu bino by'abantu. Babireke abantu babyekolere nze ndeka bannaaye. Musajja neiba wange waliwo empete. Anti neibawo ne kati omwana atterewo singi ne kikkapa. Bakyeteerewo. Kyabusire. Zikulimba. Mbadde nkugamba candidate yeesimbye ku Ssenyonyi. Bamuyita Mutesi. Naye si Muganda. DF gwe yaleeta. Ali abali batambuza emboozi ya waki tugenda ne weesimba ewammwe. Kati muna abantu abo bakusobera. Ffe bwe tubagamba nga batuga isimu mbavuma nnyo. Mubajerega. Mubanafuya nnyo. Kati oba mubadde mugamba Luwongoya Nuupu kuleeta Luwongoya mu kibuga kya Buganda. Kati owa Ssenyonyi Mutesi gwe mwaleese. Mutesi baba baki? Tebaba bagisu bannalwanda. Asobola okuba owa Western, asobola okuba Omusoga. Naka wa Western Uganda. Ne kati awo gwe mwaleese ku Ssenyonyi. Kakazi katubalese kasadde akabisiranye kaje. Ne Ssenyonyi ne bamusimbako omuntu. Ne Bulola yazza anti kati. Kube bawadde kaadi. Bulola yagenda okwesimba ku Ssenyonyi. Bulola oli mukwano gwange ne lwaki we tulisizaako bbomu. Bulola oli musajja muyivu. Oli mwana muto. Kitegeeza obusobozi abulina. Tabulina. Buyola abulina ne si ku Ssenyonyi. Era Bulola oli mukwano gwange senga wafunye ewalala. Naalize ne nkunyonyeza kalulu. Ne Ssenyonyi tomusobola mazzi mawanvu. Okujjako nga toyagala kuwangula. Nze amagezi gempa Bulola. Genda konyonye constituency endala. Anaazijjawo e Kampala ziweddewo. Ng'ogenda bamuzaalawa. Nenaalemu yaleese Bulola. Tasobola kuwangula Ssenyonyi. Ssenyonyi tannatuuka kuwangulikika. Tamusobola. Kati waliwo abantu abatannatuuka kuwangulikika. Kati olaba nti njagala nnyo Nuupu. Ne Nuupu Ssemujju tannatuuka kuwangulikika. Lukwago tannatuuka kuwangulikika. Ssenyonyi tannatuuka kuwangulikika. Kati okujjako Bulola ng'otugamba nti wazze kuyisa bivvulu. Wazze tubuuzaako. Neera Bulola sikyalina nnamba yo walinyoonyezaako ate kisigende wammwe gy'ozaalwa. Ne Ssenyonyi mazzi mawanvu nnyo. Tonnatuuka. Okyabuza emyaka 10 okuwangula Ssenyonyi. Maama n'amutuuka akaddiye. Tannatuuka. Bulola bw'oba olaba omukutu guno ogwa Saimu Official. Olidde tonnatuuka kuwangula Ssenyonyi. Tonnatuuka okyabuza emyaka 10. So ebyo byosofa bwe tuli awo tuba tuli mu kamyufu lwakwa tunojja ne wali. So tutandikidde ku taanaapu ensonga yo bwe baba nga bakakasiza ddala nti nno abavubuka baawangula akalulu k'abavubuka. Abo abavubuka abajja bali luddawa. Tokiraba. NRM yaswadde nedda ne mukati. Talking about wano wenyini mu Kampala tuli. President weekend abadde dozero lwazzemu okutambula. Abadde yaliko wano e Busega. Wagendayo n'omulabako. Sigenda mu maaso ga Museveni waabeera. Nyinza okufuna obuzibu. Nti wagendako ne wagendako mu State House. Mu State House nali ngenzeeyo. Ate naawe wano genze n'omujjukiza n'obaako n'ensonga z'omugamba. Sikyamwetaaga kati. Era bwe mba n'ekizibu eky'amaanyi kati. Manyi w'omujja. Sikyamwagala. Tokyamwagala. Namukoowa. Kati bwe mba n'ekizibu eky'amaanyi ate ngenda magere. N'okikaaba ne bakuyamba. Ne sikyasobola genda wa Mwami Museveni. Okay. Kakati awo nga tuvuddewo. Taanaapu yabadde mbi. Twogere ku bantu ab'enjawulo ebikonge eby'amaanyi ebyakubiddwa akalulu. Gwe biki biriwo ebyakukanze nga sinnakuwa byange? Ekyasinze okunkanga Kyagulanyi. Twakakagabo. Kagaba mukubya akalulu. Ne bulijjo tugamba abantu era nnyongedde twebaza abaana ba Nuupu. Twebaza abaana ba Nuupu ne His Excellency.
bakoze ekyate mu kuwakatako akagabo anti batula ekisooka batulaze nnyo ebyobufuzi batusomoozezza nnyo ate balabudde abantu kati olaba twaha akagabo gye bakuzaala ewammwe gy'osibuka wafunye obululu bubiri polling station ezimu obwedde afunako 00 owalala bubiri kati gwe ofuuse kyeneena ofuuse kikangabaana ofuuse kikekenke ofuuse kinjirinjiri kati ofuuse nakivumu waleya mungu sayimu okyanga nnyo kati olaba movement kyekkoze naye mbadde ndowooza omuntu kati bwagenda mu pate nga bw'aba agenze bw'atyo nga mubaka wabaawo enjogerezeganya producer awuliriza mu sawundi wo wabaawo enjogerezeganya nti nzijja nsala naye mugenda kupa ekyobubaka bwa paalamenti kubanga mu kibiina ng'enaale kizibu mukko omuntu okujja n'apenetratinga mu sisitimu eyo n'asobola owangula akalulu so kizibu kyali kizibu kyakagabo owangula akalulu naye mbadde maze walina obbaawo enteeseganya nga tannabeegattako anti kati enteeseganya ebaawo ekyo kituufu mu bibiina byonna ne bakagabo abanga muwala yakwegomba edda omuwala nga yakwegomba edda bw'aba gyewuuta giirana mu mpale kwamanya empale eyinza omulwisa ajja ali bute so ng'obadde okyuka ogenda mu bibiina ebirala katugeze ojja mu nuupu osaze ovudde mu DP oba ovudde mu PFF olina okuteesaganya n'abanuupu bannenzigi ewammwe nenjagala kifo bwe kiki ne tukoze munampa temumpe bwe munampa mubaawo enteeseganya wakati wammwe awo wonna ziba zifuse gavumenti bbiri gyovamu ne gyoyingiramu ne kagabo ebiye teyabifaako kugambye yalinganga muwala nga yeegomba omulenzi omuwala nga yeegomba omulenzi n'empala agyerabira tajja nayo ayinza n'okundiwisa mulenzi namwegomba dde obwedda ate ampisa leero ngende ewuwe lwaki nyambala empale kati beba kagabo ate kagabo yali badde atendereza nnyo numpu kitegeeza yali yadibadiba dda ne numpu omuyingiza mu palamenti yamuyamba nnyo 10 ku kinne waakyo yali yadibadiba dda byali byagaana era ndowooza n'okusala okujja mu numpu yali amaze okulaba nti NRM tekyalina gyemutwala era taba kuba numpu satali mu palamenti era kati kagabo muwe emyaka 3 okudda okuyingira mu palamenti awo ataabe wa myaka 8 ate kati yasiibudde mirembe na mirembe amiina ne kase yamuwangudde mukadde ajimba bali mukadde n'ajimba bali nali nkolaganyeko naye bazi mukamyufu akaluli ono omusajja yazze ewa Sseggona ye yawangula akamyufu aluwa Haji Kiyimba wawangula akamyufu mbomba bali n'afunira kagabo kaadi ye nadde waka n'asirika bw'asirika n'alinda Kagabo n'akuba Kiyimba akalule Kiyimba taddanga Masaka yamalidde agenze Busiro anti Mbabaali mu kuta ssente ate nagaba na $. Mbabaali oyo ayawangudde Kabugo mu kuta ssente agaba na $. Woofiisi ye eri ku Serena ndowooza mu bantu abalina woofiisi ez'ebbeeyi Mbabaali Mike Mukula pozi ne Gashumba wadde ye talina mulimu ate mu ofiisi akoleramu simanyi kyansobera ebyewuunyisa biri mu ggwanga Gashumba alina woofiisi ey'ebbeeyi
naye nga ate talina mulimu. Ate omulimu gwe guli ku ofiisi eyo. Ate kwe kutya akola mulimu ki? Ofiisi ya Frank Gashumba enyiriro Kamala, era mu Uganda ofiisi ziri 3, eya Mbabaali, eya Mike Mukula y'abasinga okuba ne ofiisi y'ebbeeyi. Mike Mukula apangisa na myaliro 2. Myaliro 2. N'otuuka mu ofiisi eba y'amaanyi. Otuuka mu ofiisi ya Mukula n'okwata ku mutwe. Obanga atuuse mu maaso ga pulezidenti. Kati amuddirira Agimba Baali oyo yawangudde Kagabo. Kati Frank Gashumba n'asembayo ne ofiisi. Naye ya Frank Gashumba lwakuba ye munnanga alina ofiisi ne talina mulimu. Bulidde. Kyekibi kyalina. Ne kati oyo Agimba Baali, Muyanja Mbabaali. Sente zazigabira mu $. Omukono gwe guwewuka. Maama we. Asula muyenga ne sente azigabira mu $. Era yo Kagabo yasiibudde ne bwaba LC1 tasobola kuwangula. Kagabo singa ajjanga independent tasobola kujjayo kalulwa kubanga jjukira oli yajja mu parliament yajja na banno. Talina kyasobola kukola. Kati Kagabo bakubanga abakuba omubbi w'enkoko. Oyo ensi yamuwonye. Kati anti awo kati Kagabo yagenda mu NRM bamukubya akalulu akakamyufu. Kati awo Hakimu Kizza singa bamuwadde kaadi anajja oba Mbabaali akomawo. Ekibi kya Nuupu okujjako ng'etudde mangu. Awo erinawo abanuupu 3. Asingawo amaanyi bamuyita Sentamu. Yasinga amaanyi. Owookubiri ate Hakimu Kizza akwata kyakusatu. Baliwo abanuupu 3 naye abasinga amaanyi n'obuwagizi bamuyita Sentamu. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Kujjako nga Nuupu eneetuula mangu naye Hakimu Bambi akwata kyakusatu. Ate era sitiisa butiisa oba kkanga bukanzi ne Mbabaali muyanja, Agimba Baali muyanja. Akalulu akateekamu ssente nga kawalya. Ateekamu ssente. Ateekamu ssente. Ekyo kawalya ateeka ssente olaba yasobola okugonza omuvubuka oli n'ava ku MP. Bwe kiri. Ate naye oteekamu ssente weewonye ebizibu bingi. Bwe kiri. Agimba Baali takyalina kizibu, takyalina kyetaaga. Akalulu agenda kateekamu ssente nga bwe sobola. Ate muntu nnyo wagundi wa Sam Kuteesa. Era bizinesi za Sam Kuteesa esinga oyo Mbabaali yaziddukanye. Ne bwe yali akomawo simanya bava omutikira simanya bamuwa kirabo ki oba bava omujjanjaba sukaali oba kansa.
era Babaali yakulira amadagasa mu kuteesa. Yali kansa. We yazimbira ekkanisa. Yakulira amadagasa mu kuteesa. Yapangisa buli mmotoka zonna. Okay, kale awo nga tuvuddewo tweyongereyo tuddewa Mama Kadaga yeerisiza Nkuuli. Yeerisiza Nkuuli. Yawangudde ebitundu 9. Nendooza Mama Kadaga yanjibanga akolera abantu be. Wakati olaba akaddi yaweddeyo. Olaba mulwadde muyi. Mulwadde? Omuyi abatava ku kitanda. Nera Kadaga bambi muyi. Mulwadde. Mulwadde omuyi. Nandigambye nti gwe linda lw'oliva omuyi si kirungi. So naye mulwadde. Naye Mama Kadaga akyamenya likodi mu byobufuzi by'ensi muno. Yakiyinza okuba nga mu kamyufu kano yakyasinza okukola obulungi. Bwe kiri tujajja muvuganya. Kakitegeeza nti Mama Kadaga abantu bababeererawo bu nsonga yonna. Naye Kadaga ali beyond Busoga. Ali beyond Kamuli gy'akiikira ng'omubaka omukyala. Naye abantu bonna babibeera naye ne batabikola. Kyova olaba nti Kadaga alina ekyenjawulo. Gw'obadde okimanyi nti Kadaga Amonge yamusimbako omuntu. Amonge abadde amulinako omuntu. Naye yakubya Amonge nadda ne mukati n'ewogoma. Naye kati ekifaananyi njatutunula ku kifaananyi ekigazi. Tugenda mu kalulu ka Seeke. Kadaga n'Amonge beesimbyewo ku kyamyuka ssentebe ekifo ky'omukyala. Amazima matuufu gali nti Busoga nga region eyinza oba ekyakkiriza mu Kadaga. Saimu kiggyeewo Busoga yeekyakkiriza mu Kadaga. Okumanya Busoga bamatira Kadaga. Nze mbadde saagaana Kadaga bamuziike Busoga. Oba mbadde njagala nga Mungu amujjulule bakweka omulambo gwe. Abantu bayinza n'ogusinza ne bafuna emisango wa Katonda. Ninkubuulira ekiri Busoga. Busoga Salaamu Sumba ali w'amaanyi. Naye nga Salaamu Sumba mulalu wafujjo mulwanyi naye ng'aga nti Mama Kadaga mutya. Ngera tabisana na Kadaga. Kugera Busoga buli muntu yenna atya Kadaga. Kalanga tutuuse mu mbeera. Kadaga ava Busoga. Era Busoga Sub-Region ayinza okuba agirinako tugambe ebitundu nga 8 ku buli 10. Agirinako. Kyabagamba basobola okukikola. Kubanga bwe tutunuulira amaanyi agateereddwa ku Kadaga ne bamusimbako n'omuntu. Omuntu n'atasobola kuweza wadde obululu omutwalo nga Kadaga alina emitwalo 10. Kiba kyamaanyi nnyo. Kitegeeza Kadaga akyali wamu. Ate okyogedde na bubi. Wali badoga nti bwe tulaba amaanyi agateereddwa ku mulwadde. Abalamu bonna ne beesimbawo abantu ne babalaga. Kati bwe tuba mu kalulu kano. Of course ekibiina omuntu atula ku Seeke nga tuvudde ku ssente n'amaanyi yeetaaga okuba nga alina amaki amaanyi. Kati Kadaga Busoga yajja asobola okugamba nti bana tuwe bwe kiri. Oba abantu b'ebisogo osobola kubanga akalulu ka mirundi 2 osobola okukomandinga osobola okukola ekintu nekisanyusa abantu ku mutima. Nze nekirowoozo nti mu 2010 nagumu President bwe yazzaako CBS olwa baganda abamu akalulu okuzaako CBS. Bwe kyali. Ontegedde bulungi. Bwe kyali. Obwakabaka tebwabagamba nti muwe. Naye abaali basuwa CBS bagamba naye omusajja wabatuddizaako radio yaffe. Katumuwe. Essaawa zino obunkenke obuliwo waba Basoga batandise okuwulira nti tebabitegeera bulungi. Naye balina ekirowoozo nti Museveni atugobera muntu waffe. Singa Kadaga asigalayo ku Seeke olwa Basoga bajja okugamba aba Museveni yatulekedde Kadaga katubawe. Era okibaze nga Museveni bw'akibala. Naye kati challenge weeri Amongo Center azirina amaanyi agakola ki agalina n'obuto muki naye gy'ava ate takomandingayo. Anti kikulaga Amongo alinga nga bannabyabufuzi abalala. Kasatu suula mu layini ezo ziri zinatawanya ttemamu. Amongo nga watunuulidde abantu Amongo gy'ava okaba n'amaziga.
bonna batunula nga bava mu kampu, batunula njala, batunula bizibu, buddugavu eyo bavayo beerubeerere. Otyo genda mu maaso. Bavayo beerubeerere Genda mu maaso. lwakuba ono yayitawo niye bavayo neneyo omuwala eyo Wakwanako omukyala sayidi zeeyo. Olidde Otabadde ensi eno. ali Saudi Arabia eyo, ali mu Bwakadamu. Olina n'omukyala ebweru w'eggwanga. Ali ku Bwakadamu. Yoga. Naye bavaayo beeru lwakuba ono yateekayo ebirungo bingi, naye abantu baayo batunula bubi, batunula nnaku njereere, batunula bizibu byereere, ate najja abanyiiza n'abazimbako oguyumba gwe batalabanga nako. Obuyumba bweri bubi. Olulala natuuka nga nsiba emmotoka, bankwatye mu nnyumba ya muntu nga ngiyita toilet. Naye munange ndyukira twali tuvuga tuva Soroti, tugenda Soroti, twakeera ku makya ne tutuuka 10 ng'osanga babuyumbayumba bwe buti. Kati nga tusobola kwawula main house, boys quarter, ekiyungu ne toilet tusobola byawula. Byonna tokiraba. Nange nalugwamu katono nfukira omusajja mu matu. Era nafudde dda ng'amazzi gatirise dda. Bw'ofuka mu kalo bakutta. Era katono mbafukire mu kalo kaabwe. Kati abantu abali mu mbeera eyo. Lwakubba baŋŋamba ekibazimbye obuyumba obutono obwo. Azimba akayumba nti ewaba engeri gye wabuguma. Ayagala obuyumba obwo ekiro ate buba bunnyogoga. Oba okitegeera. Kati bazimba obuyumba obwo omusajja buli omu n'afuna we yeebaka ne wannyogoga okusobola okufuna ku tulo. Naye kati omuntu ayagala abantu nga n'amaanyi g'abantu ge gakuleeta mu paalamenti, eyo ennyumba ya Mongo yali badde agizimbamu ennyumba 150 n'azimbira banne. Ate era n'ennyumba esobola nga akabonero akazzaamu abatuuze amaanyi nti kisoboka. Ate kisoboka ti nga kyagaana dda. Waliwo bitasoboka, muleke gumya bantu. Oli ku moto zino omuntu amala okutta abantu, natta abantu n'awooza nze nasiika nga Kabalagala. Nodda Kabalagala n'osiika. Nodda Kabalagala n'osiika. Nina mukwano gwe bamuyita Mpologoma Bernard. Owa boda okubulange. Kati avuga boda asiika Kabalagala. Mama Nora yamusika mukyala waffe. N'Empologoma namuga oba yawulira lugero olwo. Omubbi amala okubba abantu, yatta abantu n'ayiwa musaayi. Olide n'abba ssente z'abantu, nze nasiika nga Kabalagala. Gwe nodda Kabalagala n'okanda, n'osiika, n'osengana wa Makarena. Olide, tolaba nti Makarena ye champion y'okusika Kabalagala mu Uganda, ne n'omuyisa, ne wallahi buli lukya teweeyongerako. Okanya kusika Kabalagala. Okanya kusika Kabalagala. Result nezibula. Nezibula. Olide, kati abantu ba Mongo. Nze ugenda alinayo omuwala ali Saudi Arabia. Nga ngoberayo nnyo. Manyi. Ngombe Kampala ogende bukedde. Olide. Goma ki bayita laavu. Za magulu gantuusa. Ani byoyogera naawe. Goma ki bayita amagulu. Saimu. Omanyi kye bayita amagulu. Simanyi. Ekigulu no pulogulaamu agiteeka mu maama w'abaana. Ne Saimu amagulu gakutuusa. Nze kyantwala ye Bukedya sakimanya kukimanya. Magulu. Saimu oyagala amagulu obulamu. Nebaleka nikolinyira basi n'otuuka ejjinja. Ngera ekikuja tekinnakuta. Nekikukwala nekikutwala eyiganga. Ngera tekinnakuta. Kiikyo kikukubya embaali. Tekinnakuta. Oyiseemu. Solonko wuuyo Bukedeya. Era nga kikyakuliko. Bane ekyo kikambwe. Saimu okyakwokya lwakuba pulogulaamu maama abaana agiraba.
naawe sikati sigwolina entambula eyakabi amagulu gatambuza saimu kiringanga n'ekirala abasajja bagane balimba abantu nze siwa mukazi sente nze omukazi nkoma ku mitwalo 2 abantu bawa abakazi sente batya buti kwogera mazima saimu abantu bawa abakazi sente batya buti kwogera mazima nze ne Katonda yankola ogaba mmeka ejo leka naawe mama abaana tajja kukulaba 2 tasobola era ku 5 okuwaka binesigaza tesobola mama abaana gwokya kati omuntu omwe emitwalo 5 agikozesa ekinga wulira nno Saimu nga sente nnyingi abantu bagaba 5 gaki bagaba 7 musaala mulamba maama we ate nze nga nayonoonese n'omusaala gwonna ngukuwa isima n'ogaba musaala gwo n'osoma bulungi maama we nga tolina kikunyenja kyonna toweekanga Saimu lava egyoganze watandika ddi ebintu by'ekikulu kubanga nabikola kuba watandikawo okuze lava egyoganze nze Saimu nkwata emitwalo 5 naye nga kuwa n'entambuza ebigere munaava wona ng'olwo ki kyofa ng'ofa ki magulu Saimu nze tegantuusa awaawo gwe ekizibu Saimu ogenda kusuwa pulogulaamu eno lwa makaago si maka nze nkubuulira ne waaba mukyala yennyini Saimu pulogulaamu ogenda gitta lwa makaago nobaala omutwalo gumu 2 3 10 15 kati wulira Saimu bw'ozanya mwana waani ng'oli nsobanuzi munago mpadde biki bino ng'okuta emitwalo 5 5 nno kale naye nga okwata aba mwana wa nnyoko oba wamugye kati kamu olaba n'abekati kamu owammwe tokyamuwa mitwalo 2 alimu ezenzi bandi banneebaza ani bagamba Katonda akuddizeewo abekati kamu akwongereyongereko nga bali bubi nnyo akugaggawaze nga muli bubi nnyo nammwe mulinga nga bebukedeya mwana wanyi gwowe emitwalo 2 Katonda bw'ogenda ebukedeya ku magulu n'ovaayo n'omalayo ebbanga ki nnaku 3 zimmala n'ovaayo ng'okkakkanya kati budde e Kampala otoddamu owummula ng'owummula waani Saimu ogenda kutta amaka gange naye kinyambo wange tabiraba ababbize mu saaluuni ze yawongera mu saaluuni ekikulu tebukedeya ng'otuuyana ate bw'otuuka e Kampala kyotandikirako nakati gwe atayagala bakabina olongoofu ki ekikutambuza magulu Saimu lwakubanga omusajja yanyumiza emboozi oba yalina kakwenzo yanyumya emboozi aba ali Kampala kyali wa mugamba baali bazaalibwa ku kyalo kyekimu kyali wa mugamba omanyi ngenda mu kyalo ko yogenda mu kyalo nti waki tuntwalako nti tugende abeeseete nga basimbula sajja ng'avuga emmotoka baba akayita mu Masaka kyali waafuna message talana musajja ng'akyusa emmotoka omulundi gumu mu dakiika 5 bali Kampala amugamba sooka ove mujja kunnyonnyola nga tuzzemu okusisinkana musajja afuluma emmotoka tamanyi naye wakuba badde emmotoka ya musajja taguze mafuta takoze eki badde bamuwa lifuti yaabwe wayitawo wiiki emu amusanga mugamba wa oli wankomyawo e Kampala liitiriiti kiki ekyali kibaddewo koye ekiwala kyampeereza message nekigamba we tutaba lwaleero siri kuwaako nange ngikyusa Saimu nange ngikyusa nze ngenda mu kyalo Saimu otya bufumbo nze bane ku magulu ndaluka olaba nze ne bwe mba ngenda kuziika nompeereza message bwekyo
nga Mungu nsaasirire omugenzi Mungu amulamuze kisa gy'olaze nange gye njija ne nsooka ngiweta obugamba nkumire kunterekera w'ogyogenze si bituutu bituusa gw'otya maka ago naawe otya maka ago mbala mu transport wange olidde madala okunywa mafuta ga mitwalo 10 ntuuse e Masaka kati neme kutuuka mbala gye ŋŋenda Saimu abantu batona mmotoka mulaavu nzola nagende nakawa nali nkyusa kamotoka kange ennamba nali kakyusa kaadi kati n'ennamba nengikyusizaako yali esiiwuuse kati bwe ntuuka ennakawa ne mbigoba ne babimpa bulungi ate ne abantu babateesa n'obatiisa okukyusa emmotoka ennamba leveni tugyebaza kati mu wiikisi 2 oba okyusiza emmotoka ennamba oba ogenze nkuka nenze nagaana okumpa empya nayagala enkadde gye mbadde nayo omanyi emmotoka enkadde nyumirwa nnyo akalamba akapya n'okutenderera bw'okuumya emmotoka naye nalaba ennakawa nze nali nkimya ennamba nkadde naye nga nsimbye mu layini mulimu obuwala myaka 14 15 bu student bo bukimya empya ng'olwa bugamba kati n'omusajja yangulidde emmotoka n'ennamba zifulumye sinayiga na mmotoka naye omusajja yamuwadde emmotoka abo batutidde laavu esima abo bebonoonye laavu nze nkimya emmotoka nkimye nnamba nkadde n'akamotoka kaye kakadde naye nga layini gyensimbi obwana buto bulinganga 14 buli mukawozi banenamba omusajja yine namba oba wakasisinkana omuwala tolina kyomumanyiiko agamba Saimu kati onkoze oti tompadde yaffe nogamba naye obukadde obusatu osobola obuteeka mu muntu gw'otamanyi obukadde obusatu obumanyi Saimu ogwo okyakaabirira 200 abasajja batona nze naweyakoko omuwala essimu nga yammeka 10 n'egyo nga weekanula wala 12 kyokka wenamala ogimugulira nankyawa ate naafuna omulala ate ye oba hafi n'apaalula ebbeeyi oba yali hafi emitwe 10 tasagikwata akwata yammeka nasimu mulaba nga ali kuya 5 hafi ani agimugulira yegyegulira teri mukazi agula simu ya bukadde 5 yegyegulira nedda ssebo esimu babaweereza enange gundi yampeereza essimu etuuka 22 feibe sebinene mu UK yakweza simu ki sijja kuba yampadde donation sobola mubuuza Saturday muwadde n'ekikumi kati nze ampeereza essimu ate nga mubuuza ompeereza essimu omuntu omubuuza oba omanyidde naawe omubuuza amugamba loze sikwata ani mbakuwadde donation ng'oleeta akamanyiro k'ebutama nti waliwo ze sikwata wamma feibe sebinene nkweyanziza nye essimu etuuka 22 eva UK togigaba nno olw'amagulu wadde njagala nnyo amagulu ne sijja gigaba si kirungi gaba kirabo kati gwe kyogamba Saimu togabira ddala ku ssente ngaba emitwalo ebiri si ssente oba oziwadde mwana wa nnyoko oba ye mba mwebazaaki ani gwenziwadde amagulu gaba gago nange ndina agange beera n'agago anti nange bamuwadde eggange ebyo byali byadda benakatoleka twerira obulo bwaffe obw'obulamu nga mwana ani gw'ozanyirako ani agambe nti mbanzanya oba okola ki nakayisimanze oba okola ki so tubadde mu kalulu omanyi yagala nnyo ebyekisimu gw'obadde obindeeseemu anayisima bali bakwata obufaananyi mu loogi loogi eri ezibeeramu teriyo naawe ate nze ntya nnyo loogi omwana yanyumiza emboozi yasanga mukama we mu loogi ate ne mukama we neyeekanga nnyo yali amanyi loogi eyo yagigendamu omanyi kizibu kya loogi kiri kimu abagenzi ba mu loogi beeragirira bwe kiri olinawo shuwayo mutwalewa kati ate atwala abamu bagaba recommendation neyisima waagenda ate nze kye nalaba bagenda mu ziroogi ng'oyagala okwewonya byonna byonna genda mu loogi gye basinga okuseera ebyo tobisangayo loogi ze basinga okuseera ya 7,000 ogenda muloogi lwasasula 12,000 genda ku Georgina wano bakuweerako ebyokulya ebakuweerako
ekyemisana n'ekyeggulu bw'oba wa misana okoma kya misana bw'oba wa kyaggulo negoze ne bamuwa ebamuwa 12 omanyi nti renti mulamba naye nga loogi ekumi n'ebyo kimanyi nti sikimula eki kitegeeza ki ereeta kyogere mu luganda olutuufu ereeta kati ndi estimulatinga ki estimulatinga ki loogi ey'ebbeeyi oli ne bw'aba takkiriza era kyovola nti abantu abenzi baganya loogi ez'ebbeeyi ne bw'aba takkirize akkiriza loogi yavaawo ddi kugumu ekitundu naye obajjawa obajja kati kamu n'ebinaanansi byabwe ensayimo obajja kati kamu n'ebinaanansi byabwe ku mugugu nze mbadde mmanyi loogi gumu kitundu kasanvu lo short longo gumu kitundu kati no tekyaliyo naye akasanvu temugamba ne nti nsiiba mu loogi awo omulimu gwe mbadde sayimu ajja kundeetera ebizibu bane sisiiba mu loogi sayimu yandeetera ebizibu naye omulimu gwe mbadde nkola gubadde gwa buyonjo yakali nga gwayonja loogi mbadde nkola mu solid waste kati nebikwatagana wa ne loogi anti tuzirambula omugenda okulambula loogi mulambula kibugumu bwa kitanda tulambula ebiku lwaki mulimu ebiku loogi buli wali ebiku ezo ezammwe ez'akasanvu kondomu baziteekawa nga zibadde nga mumaze ozikozesa kati kondomu baziteeka nga maze ozikozesa mulina okubeera ne kapaketi ate nga kabikkeko nomuli gikozesa n'okateekamu olina otulaga ku ssuuka muzisobola okuwanirira abantu ezammwe ez'akasanvu tebakyusa ssuuka n'ogatta emirimu nga gibunya bubi ewulidde kati ezammwe ez'akasanvu tebakyusa ssuuka loogi erina okuba nga etemagana nga situdiyo yeeno omanyi loogi ez'akasanvu osanga ng'oli yanyiga ekiku n'asiga ku kisenge ne wano n'asiga ku kisenge bagamba zaawula na plywood ebyo tubikwatira kati bw'ozaawula na plywood omwana asobola gikuba omugere amaana abamu basimba nga bavuga boda nakuba omugere ogenda okuba omugere guvudde ogwa neiba gukuyitako bwe olidde mulina obutabeera mu kisu era bwe tukisangamu tukuvunaana terina wunya bubi olidde katulambula loogi tulambula mabaala okimanyi nti mu tteeka lya KCCA ebbaala olina okuba ne toileeti abantu balina okufuka olina okubeera n'ekiyigo kyaki kufukirayo naye okufukayo ate olina okubeera abantu we bawummulira nga bamaze okutamiira oli wamala okutamiira nga agenda yeebaka nalina wawummulira aveewo asale bulungi oluguudo si kuva mu bbaala yo n'asala busazi luguudo ayinza oggwa mu mmotoka olina tulaga we bawummulira abantu senga bamaze okutamiira eruumu yaabwe eriwo we bawummulira kuba tajja kuva mu bbaala ng'agenda agwa bugwi bwa kibigo alina okusooka wawummulira kati ebyo byonna byonna sebe tubadde tubikebera ne toilet ne tutuukayo egyo wamanyira ebbeeyi egyo namanyira ebbeeyi yaazo naye gwasembadde okugenda mu loogi gwe ndudde wagiyingira otya agifuluma otya abantu kuba abantu enfuluma ya loogi bafuluma nga abayingira adda kyennyumanyuma bwati anti obwo bwalayisi loogi ez'ebbeeyi gendako mu Georgina Gardens gendako mu Lavanda ekuwa ne mulaalo ekuwa n'obwagazi mudu zijja ereeta n'amaanyi loogi ebbeeyi ereeta n'amaanyi ereeta n'ebbugumu muluumu alisi njagaza okugendako mu loogi fulumwana ogigendeko
loogi ey'ebbeeyi tetuwaana mpaane ekuleeta mulaalo ekuleeta amaanyi ereeta n'ebbugumu. Kitivi kiri wano amazzi ogalabaawo baba ne bitawulo ebinene perfume mwali sabbuuni tebanabisa nabo bateekamu bayibuli mu loogi sigisanga ate bayibuli baleka nga akawuzi kali wali awali essula egamba toyendanga sigisangangamu togisanzeeko esisangangamu bayibuli muba temwagala mu bitabo bya Katonda. Nze nagendako mu loogi eyo eyiganga era embozi nagibuliza ne Zubeda nga bagizimbisa mataffaali ekitanda nga bakizimbisa mataffaali nedda babikola kati lwakuba nti eyiganga ndowooza bayolesa bwavu kati nedda nze nako kansala tajja kunyiigira nange neekoppa ewuwe kansala Farida Nakabugo so kati agenze Lwengo kuvuganya Veronica neneegomba ewuwe nange njagala kikola mu nyumba yange yazimba sideboard ya bulooka kati badibiza ne sideboard tokyagula sideboard nti ogireete ewaka ogizimba buzimbi nga ya bulooka ozimbamu nzimbi naye beerabika bulungi. Yazimba sideboard alina sideboard 3 mu nnyumba ye alina eyo ez'omuddiiro 2 hulidde alina neyawa n'ey'abantu ne sideboard ewooma nnyo era nalabako ne ku loogi nga mu kifo ky'ebitanda bazimbisa amabulooka ng'eyo gy'obadde onyumye ne ziba za bbeeyi abaana bagumu era omwana ettaffaali alimenya naawe mpozi bweyiganga omwana asimba okugulu ku ttaffaali n'alimenya Sayimu bweyiganga eyo maama oba olina maanyi kyago maama we oba olina maanyi ki omwana akuulayo ettoffaali nedda bweyiganga nakati kamu muleete mulavanda oba n'alikuulayo ate bagamba era time etuuka ekitanda ne kiggwerera nekigwerera kitya abaana gye bakumukigira bwekikka ne kiyingira mu musingi nedda sebu gwemanyi oba ozze kufiira kwani yakulira mmeka abaana balina amaanyi nedda sebu abaana mu nsi muno balina amaanyi ate no Katonda yakola ebyokwewuunyisa abo ababa n'amaanyi ate baba banafu nnyo ate ffe babi nnyo ffe babi nnyo mu bintu ebyo ffe abatalina maanyi Sayimu era se abantu tebakya kuwa bujulizi isimanga amaanyi gakuva Sayimu maama ffe banyama lwayo gwe lwaki abakazi abeetunda baagala nnyo obusumaali obu Ethiopia obwo buvuga zituleera ffe banyama lwayo Katonda yatuma amaanyi ga bode n'agatuweera awo ne His Excellency yakayimbako ku kyalenga abeekola obunyama abo abeekola obunyama abo amaanyi abo basitula abantu mu kikubo woli Katonda abo amaanyi gasitula bizitowa neffe Sayimu senga abantu tebatya kujja tuwaako bugundi abantu bandikuwadde obujulizi nti abooluganda Mukama yebazibu Ismail yanze Sayimu abantu balituwaddeko obujulizi oli naawe obujulizi abooluganda Mukama yebazibu naye sirabanga kumuhavula ne waggulu ku lusozi natuukayo ekiba kiddira Ismail era Sayimu tokyanga ffe bamusujja bamusujja babanga balema abo abalema ab'ebikugu baŋŋamba omulema wa tabbu maama we n'omusanga nga akagulu keewetamu bwe kati ate wano wansi teweeweta n'omusanga omukono gwewetamu kimanyi ku balema kulwana anti omulema omuntu wabanga guno omukono mulema amaanyi g'omukono guno gonna gadda mugulu bwe kiri fola omwana baali bamuyitanga Hane twalinga twakola naye ku kyalo yakuba omwana n'omukono gumu yali amussa bwe kiri abo abalema babi nnyo
Yengo yagalo kakasaba abalema genda ko katale k'abalema wano ku New Park. Bayina abakyala. Ne buli mukyala tamuta. Asinzirira ko. Mama we. Amaanyi gonna Katonda yagaba meno n'agateeka wantu wamu wokka. Kiwato. Mama we. Omulema. Akunyenyeza ekyo bannange. Saimu. Genda ko ku New Park. Katale k'abalema ako. Bonna ate bavuga mmotoka. Bamusitula najjanga yeewalulira ku ttaka atambuza silipa. Olaba adduka buddusi mmotoka. Tondaba nti ndisinya driver. Ne bw'otoba musajja omulema akuleetera eggaali. Bonna balina emmotoka awo. Ne teri mukazi akwata ku mulema n'amuta. Osanga abakazi abajuujulu, ebijuujulu, ebiwanvu bimahayiti. Bafotebo. Nga kifiira ku mulema. Ku mulema. Gwe gy'omusekerera nti talina kabina. Hulidde akagulu keeweta obukono bweweta. Awo aba amaanyi ge. Amaanyi Katonda agateeka waliwo. Omanyi nange ndi mulemu, omanyi n'ekikwata nawo bulemu. Onyonya bakubba tolina. Ye kasene sisi ezazze. Kanye weyita nti oliko obulemu. Bagende kiwali atabulemu. Tolina gwojja kubba Saimu. Hulidde. Tolina gwogenda kubba. Solomoni ni mukuba ozijjaawo. Tolina gwogenda kubba. Tolina gwogenda. Nze ndi mulema. Nedda ssebo. Era njagala kufuna ku ssente z'abalema. Nedda. Ekiwala tese. Era byonna nga bw'obyogedde bituukira ku nze. Ekyatwala enviiri. Gakyoka nawe oli w'amaanyi. Nze byonna nga bw'obyogedde ogambye amaanyi gole kati Katonda byonna yabijja bw'ati. Kyoka mboli muka. Bojja kukwatako kwasimula bwasi. Abalema twasuka. Saimu ojja kwewaana by'otoli. Saimu ojja kwewaana. Era kali akakakulizo k'ogambye nti singa abantu baali bawa obujulizi. Senga naye bajja. Manzi gyako ebyekisiro byo. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona. Oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.